Zaagala kutomera butomezi. Omusajja ayagala kuba moto. Olunaku lw'ejjo ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 19 lwakedde ng'olunaku olulala eri muganda waffe owa Boda Yusuf naye mu kuziba bwawunzise mugenzi. Oba osanga Yusuf yaliviiridde ddala ewaka ng'asiibudde abaana be ne mukyala we n'abagamba temunterako kyaggulo kubanga bwe munaatuukira akawungeezi gwe mukyala ogenda kuba ofuuse nnamwandu mu abaana mugenda kuba mufuuse bamulekwa kubanga gye ngenda kusinkanayo bannannyini nsi bba abataazaalibwa buzaalibwa abava mu ggulu ne bagwa obugwe era ng'ensi yaabwe era nga balina okuyisibwa ng'eby'omuwendo ennyo ne bwe tubeera ku luguudo nga tutambula. Kale tukkiriza muganda waffe wa Boda Yusuf yabadde mu nsobi mulina okuviirwa bakulu ab'ekitiibwa naye Yusuf Kyengakasa yabadde ne driving permit Ochola ekitongole kyo ekya poliisi kyekigaba driving permit sooka onoonyereze emivuyo gy'aba IOV naggulu. Bantu bangi bafuna permit nga tebategedde na nkozesa ya luguudo. Abalala bafuna permit nga tasobola yadde okuwalula emmotoka naye olw'okubanga alina ssente. Ba IOV bo tebafaayo okumanya nti omuntu gwe ngenda okuwa permit y'emmotoka agimanyi. After okumanya emmotoka amateeka g'oluguudo agamanyi. Yo piki agimanyi. After okumanya piki amateeka g'oluguudo kwagenda ovugira piki agamanyi. Ekitongole kyo ekya poliisi ekivunaanyizibwa ku kugaba driving license kiri enguzi. Njagala otte obudde oveeko mu ofiisi yawe naggulo kiryeko wano wansi we bakolera ku nsonga za permit olabe abantu be bayisaawo nga tebannayiga na nkozesa ya luguudo. Kyokka ate kyannaku nnyo nti abantu abo be bakozesa obubi oluguudo ate mmwe bennyini ababa wa driving permit nga temubasomesezza luguudo ate yemmwe mubatuusaako obulabe. Martin Ochola ekyo kye wakoze kyolekera ddala obunafu mu poliisi yo. Kyolekera ddala obunafu obukyali mu poliisi yo. Ti abantu bangi babeera ku nguudo nga tebamanyi nkozesa ya luguudo. Abantu bangi batambulira ku luguudo nga tebamanyi nti baviira akagombe ka ambulance, baviira akagombe k'omukulu yenna abaayitawo nga ye yayiga kimu kuvuga ate gwe baawa permit. Kakati Ochola, I challenge you okuddayo wetegereze ba IOV bo n'engeri gye bagabamu permit. Ochola ku luguudo olwo wabadde weetaaga okufiirako so ne yabadde avuga. Omulimu gwa police to maintain law and order oba to keep law and order omanyi lwaki kiri bwe kityo gwe Ochola tifa abantu bemukwasisa amateeka tetutegeera bwe tuba nti mmwe balaalo mmwe mulina okutulaga ekituufu ekyokukolebwa tetutegeera mulina tuluŋŋamya buluŋŋamya so si kututta. Singa oba ogoba ente n'olabanga ekyamaliri naye nga gweoyagala erira eno togisala kaso kugisaanyaawo olina kugigoba ng'ogizza gy'oyagala erire. Bwe kibanga omulimu gwammwe to maintain law and order oba to keep law and order baabaleeta ku keepinga law and order kubanga ffe be mugenda okukeepingisa law oba okukwasisa amateeka ne orders tulinga abatategeera, tulinganga abaana, tuli baakusomesa. Era ensonga lwaki bwe tujjayo okufuna permit mulina kutusomesa. Bwe mwasanze omwana oyo ku luguudo mwabadde mulina kumukwata mumubuuze bwe yafuna permit then mugende mumusomese mumugambe ddayo ku luguudo. Naye bw'owuliranga ambulance bw'owulira akagombe konna kaviire gye buvuddeko nakyemalirayo weri Museveni Kaguta yatomera omwa Boda konvo ye yatomera owa Boda ng'ali waggulu ku flyover ku Northern bypass okwo. Naye nga ye owa Boda ali takimanyi na kukimanya nti piki talina na kuyita ku flyover. Naye ye bwe yamusangayo yalabanga omusango gw'okumusalira gwa kumutta. Mu kifo ky'okunoonya akulira poliisi y'ebidduka amubuuze bano abantu bafuna batya permit. Temwabasomesa mateeka ga luguudo. Akoze ensobi bbiri omulundi gumu. Ekisooka ayise waggulu ku flyover nga walina kuyitibwayo mmotoka. Ekyokubiri aganye okuviira obugombe. Aba teyeetaaga kutta, aba yeetaaga kuwabulwa.
aba yeetaaga kusomesebwa na kumubuuza pamiti yo yasayiningibwako IOV ki n'ekirala okutambulira mu bugombo bwe mutambuliramu kyekimu ku byoleka Ochola nti muli badangina nyera temusaanidde na office ezo mwe mutuula. Muli badangina nnyo muli bajjegga abatasaanidde kutuula na mu office z'omwo mwe mutuula kubanga temumanyi kukeera, temumanyi kwanguwa kugenda ku mirimu. Kakati bwe muzuukuka nga temunaabye na ngeregeze zammwe ne mugamba obudde bwampiseeko dda n'oga omwana teekamu obugombe tudduke mangu mangu. Kakati ate bano ababa bakedde ku luguudo okwenoonyeza ekyokulya ne mubataataaganya olw'okuba mmwe temumanyi kukuuma budde. Gendako mu nsi ez'enjawulo olaba IGP bameka be bateerako obugombe nga bagenda mu offices zaabwe. IGP olina okukeera kubanga noono gw'oyagala ottaataaganya ku luguudo olw'okuba gw'alemeddwa okukeera naye anoonya riziki nga naye bw'ogenda okunoonya riziki yo kubanga mwe temukyali mu buweereza bwa ggwanga muli mu malyansimbi. Akagombe ke kamu ku bubonero obulaga nti abakungu ba gavumenti oba b'ebitongole ebisinga beebaka nnyo. Kyova olaba ebikolobero bingi bigwawo mu ggwanga nga beebase nnyo. IGP omulamba ng'olema otya okukeera n'ova ewo nga jjamu tannakwata ogende mu ofiisi yo naye n'ozukuka engeregeze zikwetimbye n'obakirawo obugombe bakudduse mangu gw'otuuke naye nga bano b'ogenda okugamba nviira ate mwana tubbo baakedde bagende banoonye riziki naye oli mu kuttattana ddembe lyabwe ku luguudo. Mwana wattu ne mu nnyaanya envundu mubaamu ennamu. Oyo Jena Ivan Koleta yakolako statement lumu nansanyusa n'agamba nze sitambula na bugombe wadde ndi w'amaanyi mu nnamagye omugundiivu ayina ne security organ gye nkulira nkeera ne ngenda mu office nga jjamu tannakwata ne bano bensanga ku luguudo baba bagenda kunoonya riziki. Sirina nsonga lwaki mbagamba mu nviiri bwe mba njagala okutuuka mu office in time nina okukeera ennyo ku makya ntuuke mu office in time. Naye omuntu ayinza okuba asula mpereeru nga office ye eri naggulu n'azuukuka ku ssaawa emu n'eddakiika 5 naye nga ku office bamugaa ku ssaawa 2 oba olina okuba ng'otuuse then n'alyoka abamalako emirembe ku luguudo okwo ng'alina okukozesa eddakiika 10 okutuuka mu office. Mbuulira bw'anaasanga owa Boda n'atamutta, mulira bw'anaasanga owa Boda n'amulekawo ku luguudo. Ochola kankubulira ekintu kimu temuli banjawulo nammwe mwazaalwanga ffe bwe mubanga nammwe musobya kitegeeza naffe tusobya naye si buli asobeddwa asobezza nti ekibonerezo kya kuyingira kabbuli. Abantu abamu baba beetaaga somesebwa. Oluguudo lukwatibwa lutya, amateeka g'oluguudo layini eno ogivugiramu wano bayisizaawo mu Uganda. Kyova olaba obubenje bungi naddala ku luguudo lw'e Masaka n'osanga omuntu nga tamanyi nti layini eno etegeeza oweeri alina okuyisa nze agenda e Masaka sirina kuyisa. Tebabitegeera tebategeera na signs nti waliwo zebra crossing, waliwo abaana abasala, waliwo ente ezisala. Tebabitegeera kubanga bo balina ssente zaabwe ne baba IOV ne babagamba genda ovuge. Waliwo enjawulo wakati w'okumanya okuvuga ekidduka n'okukenkuka ekidduka n'amateeka agafuga oluguudo. Bannayuganda bangi bamanyi okuvuga ebidduka naye tebannakenkuka bidduka n'amateeka gafuga luguudo. Waliwo omusajja omu yali mukama wange edda yafuna pamiti nga tannayiga mu motoka. Omusajja oyo yafuna pamiti nga tannayiga mu motoka era weewunye ngenda okumuyigiriza emmotoka ng'olwedde alina pamiti ate evuga emmotoka n'obuuza ono yayitawo okufuna pamiti. So bunafu bwammwe si bunafu bwaffe. Magambye omulimu gwammwe kutukwasisa mateeka na kugatuyigiriza. Kakati ffe tutegeera abantu mmwe mulina okututegeeza wabula temututegeeza nga mutusindika mu kabbuli. Temuli bakitalo nnyo nga bwe mulowooza. Nze singa kino kyakoleddwa mu Nyalwanda oba osanga saali kyogeddeko kubanga bano abantu ba Museveni type
boye bakola ekituufu ate lweweewunya nti abadde atya. Abantu nga Museveni balinga ng'omutamiivu ku kyalo lwatawemudde lwogamba musajja waffe abadde atya leero kubanga mwe mwamumanyirira mu kuwemula so lwakola ekintu ekituufu ky'okkolebwa lweweekanga noga musajja waffe zebiddayo leero atamidde naye tawogganye tatuwemuddemu tafuse ku luguudo tekisoboka leero abaddeko kwegamba ng'okubeewunyisa ennyo lwero lwakoze ekintu ekituufu naye nga lwakoze ekikyamugamba oyo twamumanyira kino senga kyakoleddwa ba Museveni oba naabo abamulya mu ngalo n'aligambya kikyosuubira mu muntu afaanana nga Museveni oba ategeera nga Museveni naye gwe omuntu w'engulu olowooza okutambula n'abalangira kikufuula mulangira olowooza okubabeera mu kikufuula wa mubbo wano Bukenya Jiribati yayigako n'okwogera nga weeweeta atya olubuto ng'ananaagira bwakwatako mu kiwalaata mbwafaanane Museveni ate munnange vice president olwaleero Bukenya omwana we n'abamulya bakamaluma nga Museveni ne mutabani we Muhoozi be batta omwana wa Bukenya kubanga yali akira omwana wa Museveni ebitabo amagezi n'ebyekinnamagye oba ebyekijasi n'abimukiza ne bamutta olwaleero Bukenya abasajja abo abawanda lulusu olwaleero Ajja Abdul Nadduli yakolako statement gye buvuddeko agwani alwana ne gavumenti olwaleero omwana we yattibwa gavumenti gye yali atembeeta babeeremu babukutiremu naye naawe lwe bali kutta ojja kusangayo Ochola ojja kusangayo Lokechi akugambe munnange tewayigira kuffe ojja kusangayo Olanya akubuze tewayigira kuffe ojja kusangayo Julius Oketa akubuze tewayigira kuffe mu abantu b'engulu abakyatembeeta Museveni mmwe benneewuunya nti nga temutegeera kubanga ensangi zino abantu b'engulu nga muggwawo lwa buwoomi Museveni nga abamalawo mwe temubuuka